Ntereezaayo wasuzuuki ssibu kansubire wasuze bulungi. Mpulirizaako ku mwana oyo agamba nti nti kontulakiti yasayininga ya myaka 2 naye enkaama emwongerayo emyezi. Bwe tuba tutuuse era tuba tulina okugoberera enkaama eggwako ddi. So tulina kugoberera kontulakiti eggwako ddi. Kuba enkaama ekuwa obutuuze ebbanga lyolina okumala muno mu ggwanga lyabwe kasite banga eweddeko oba tokyalina lugendo naye kontulakiti terina gyekutwala. Terina gyekutwala gyansonga ya myaka 2. Ya myaka 2 jjukira batugamba bw'otuuka eno balina okutwala ku medico ne baddamu ne bakukozesa medico. Awo bw'otandikidde okukola medico ofune obudde bw'otandikiddemu okudda ku medico ofune enkaama bwe budde bw'otandika okubalirako. Bwe woolabira gondiyo era nga muntu yoweesipayalingira bwe budde bw'omala. Naye sigamba nti nasayininga myaka 2 era negirina okugwa emyaka 2. Gondiyo weggweerako owoddirayo ewamwe kuba oba tokyalina butuuze muno oba tokyalinamu kyansi. Mr. Katamba TV gyebale ku mukwano weebale emirimu gy'okolera tusiima empeerezaayo. Amannya kangaleke naye ndabyeko kuno ku YouTube omuwala abuuza mbu tusayininga kama oba tusayininga ki? Tusayininga kontulakiti. Mwana gwe olina okwebeereramu. Bano ba abantu bakimanye bazibu naye ng'ekikulu kiri nti tusayininga kontulakiti olunaku lw'oyingidde mu kiyumba lw'oba otandika okubala era lw'oba olina okufuluma mu kiyumba. Tokkiriza ebyo byaki kama zaabwe. Kama zino ddagamuntu zaabwe ayinza ekikolera ng'omaze ne mu nju omwaka. Kati maama era onoobeeramu paka omwaka mulamba weeriggweerako. Gw'olina okwebeereramu gwebala nti nkolera emyaka 2 giweddeko gwe mugambe nze najja nkolera emyaka 2 era giweddeko nzira waffe. Naye bw'oteebeereramu bano abantu kyebaagala kyebakugamba kati oyo muganda wange yeebeereremu kuba emyaka gye 2 bwe giba giweddeko abagambe nze kontulakiti gye nasayininga eweddeko tagendera ku ebyo. Mr. Katamba TV gyebaliko ssebo nange ndi wano Dubai nva kuwulira message ya Brenda agambye nti kontulakiti yebadde eggwako gwa 10 nga 17. Ekintu ekyo Mr. Katamba TV kye tulina okumanya ffe abakozi nange ndi wano Dubai naye kisinziira ku ntegeera y'abakamaabo n'enneeyisa yaabwe. Abantu abamu bali understandable, abantu abamu balamanya nti naawe oli muntu. Naye ekinene nnyo tosobola kugamba nti najja gwa 9 era noddayo gwa 9 tekisoboka kuba lwozze tebasobola kutwala ku medico kuba ku medico ebipapula ebivaayo ku ddwaliro bebatwala eri ku office of the workers ku ministry okufunira ikaama. So kiyinza otwala omwezi nga gumu bwe baba nga bali somehow nga bategeera obanga gyasika ngambe bwento ng'abantu bolimu bategeera kitwala omwezi gutya gumu okufuna ikaama. Naye abantu abamu bakola bwe batyo for the torturing okutulugunya nti ikaama w'ogifunidde otandikira okubala bwe bayita obutali bwerufu ate nga majority they do. So alina okuba omugumiikiriza naye alina okuba omugumiikiriza. Kati contract obanga bagambye nti ikaama egamba December yabeere ready nti December era mugambe nti ngende. Ekikulu kya byonna bw'abanga mulamu era tebamuyisa bubi alina kugumiikiriza naye ng'ekyo tekiriiko
garanti. Kisinziira ku ntegeera y'abantu b'oli nabo. Nze bwentyo bwe nkitegeera. Era bwe nsaba buli omu alina engeri gye bakirabamu naye nze kusinziira ku nze nkitegedde nze bwentyo bwe nkitegeera nga nze. Mr. Kadama TV gyebaleko ssebo weebale okutuweereza tusiima era tukwebaza olw'omulimu omunene gw'otukolera. Njagala okwongera nange okutangaazamu ku bannange abeebuuza ku kigambo ekya kontrakiti etandika ddi era eggwa ddi. Nze ndi Saudi Riyadh. Najja e Saudi mu Gw'omunaana ennaku z'omwezi zaali nga 10. Naye we najja nga 10 nasula ku ofiisi 11 nzija mu nnyumba ya mukama wange. Nayingira mu nnyumba ya mukama wange yali Yidi enkulu ey'ebisolo. Kye tulina okwegendereza bakama baffe bonna kontrakiti tebazibala kye kimu. Waliwo ababala okutandika we wafunira enkama, ne wabeerawo ababala olunaku lwe watuukira ddala e Saudi, ne wabaawo ababala olunaku lwe wayingira mu nnyumba ye. Era nze owange yabala olunaku lwe nayingira mu nnyumba ye, teyabala na nnaku naye olunaku lwe nayingira mu nnyumba ye. Nze nayingira wano mu nnyumba wendi zaali ennaku z'omwezi 11. Ogw'omunaana yali Yidi ey'ebisolo, naye ye yabala Yidi, teyabala nnaku za mwezi, teyabala mwezi, naye yabala Yidi. Era Yidi y'ebisolo y'omwaka guno yaliwo gwa 7. Nnaku nzerabidde naye yaliwo gwa 7. Naye ogw'omusanvu olwatuuka n'aŋŋamba nti kontrakiti ye ey'emyaka 2 eweddeko. Era n'aŋŋamba ngenda kwongeramu ki ku ssente, kuba nakugamba kontrakiti weggwako nga nkwongeramu. Nga n'ennaku n'omwezi gwe nayingirako mu nnyumba ye tegunnatuuka. So baganda bange buli omu waali abeere n'obugumiikiriza okusinza ku mukama we kyaba abaze. Ne waba wajja gwa 8 ye n'akubalira kontrakiti gundi we yafulumira enkama, eyinza okuba yafuluma mu gwa 9, eyinza okuba yafuluma mu gwa 10, eyinza okuba yafuluma mu December. Agumiikirize emyezi egyo 3 oba 4 tegiba mingi okusinga emyaka 2 gy'oba omazeeko. Bakama baffe bonna tebabala kyekimu, buli omu abala bubwe. Era be najja nabo waliwo abaddayo nga bababalira olunaku lwe twayingira e Saudi nga 10. Waliwo abaddayo nga bababalira olunaku lwe bayingira mu nnyumba z'abakama baabwe nga 11. Waliwo abakyaliwo nga bababalira ne baafuna enkama. Kati nze enkama eyange yafuluma gwa 10 nga 10, naye mukama wange teyagendera ku ekyo, yagendera olunaku lwe nayingira mu nnyumba ye lwe yagenderako. Teyabala nnaku naye olunaku. Ye Yidi olwatuuka n'aŋŋamba kontrakiti eweddeko. Ate nga Yidi yali yagwa 7, nze ennyumba nagiyingiramu gwa 8. Saamuleekaanya, n'amugamba kale kirungi. Era ogw'omunaana ssente ezandibadde nti ze zimalako emyaka 2 n'anyongeza, nze yali aŋŋambye okunnyongeza. Kale baganda baffe tubeere n'obugumiikiriza, kyonna kijja kugwa.